Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Wulira bino sijja kufa okujjako nga Amerika amaze okugisaanyaawo. Ebyo si bigambo byange wabula byayogerwa munnamagye Fidel Castro Rose ng'akyali mu bulamu bw'ensi eno. Naye ekyebuuzibwa kati Amerika eri mu mikono gy'omukulembeze omuggya anaagifuga bulungi ebigambo bya Fidel Castro bireme okutuukirira. Nze naawe tutaddewo abiri. Munnamagye Fidel Castro ye yatandika olutalo olw'ekiyeekera olwagendererwamu okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lya Cuba olwa Cuban Revolution. Olutalo luno lwatandika mu 1953 okutuuka mu mwaka gwa 1959 era nga lwamalira ddala emyaka 6. Okulutandika yasooka kuteekateeka jje lye mu Julayi w'omwaka 1953 eryali ery'okumaamulako omulembe gwa Batista era nga lino lyasooka kulumba nkambi y'amagye ya Batista eyali esangibwa e Moniada ng'abajaasi ba Fidel batta aba Batista nkomo nga mu kino Fidel yateekebwa ne mu nkomyo. Baamuteeka mu kaguli okwewozaako ku bikolwa bye gye baamusalira emyaka 15 ng'eno gye yasinziira n'ategeeza nga bwe yali ow'okwogerwako mu byafaayo. Be yaleka ebweru yabalagira okubbulula ejje lye balikyusa erinnya era ne balifuula 26th of July movement. Gavumenti ya Batista yamukendeereza ku kibonerezo eky'emyaka 15 olwo nno n'ateebwa mu mwaka gwa 1955 nga Batista alowooza baamumala ekiwago kumbe Fidel yali wakutandikira we yakoma. Yaddamu n'azimba bujjejje lye ng'ateereddwa mu kkomera era n'abuuka n'agenda e Mexico ne muganda we omukulembeze wa Cuba kati Raul Castro ng'eno gye baasisinkanira n'omunywanyi Argentine Guenava ne bagatta obwongo ne banyweza ejje n'ekigendererwa eky'okuddamu okulomba Fulgencio Batista. Bwe batyo mu Novemba w'omwaka 1956 Castro n'abanywanyi 81 baava e Mexico baaba Granma nga baggukira ku mwalo gw'e Los Cayes nga beebagaza ebyokulwanyisa. Naye amagye ga Batista kigaabakola enkoko ekikola bwana bwayo anti abasirikale ba Fidel bangi abattibwa. Fidel yaddukira mu nsozi z'e Sierra era baali basigadde abantu 19 bokka. Eyo nno gye yasinziira n'addamu n'azimba bujjejje anti yali tawanika. Olunaku olw'enkyalindirira ng'azimbye ejje omulundi ogwasembayo biki byakola okulaba nti asuula wansi gavumenti ya Batista mu 1959. Samari Kisache, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.